zimba ensiyo olwaleero we zinaagenda by the way kisaawe baakiguddedde wankulukuku era ndowooza mwatandise dde okutuuka abatannaba bwe mumaliriza program musibire wankulukuku tugende tubugirize Ssaabasajja yasiimye olwaleero okuggulawo emipiira gy'ebika byaffe nkima na ngabi naye temwebuuza gyengwa ndi wanjovu naye olwaleero ndi ku nkima benkima be banzaala nze ndi ku nkima temwebuuza ab'engabi am very sorry bankima be banzaala Honorable Ssimbwa maliriza ensonga nga ngamba nti ekintu bye tulina okutunuulira okukkaanya y'enkozesa y'etteeka bwe libanga bbi ffenna litunyige kyenkanyi kubanga singa naawe wali mu gavumenti linaakunyiga kyenkanyi ojja kufuna obuvumu oluusi obwegatta ku bannaaba opposition mu parliament okulaba nti etteeka eyo likola ki nenzikizana ne kanso kiwanuka nti mu nkozesa yaalyo likyalimu emiwaatwa naye ate ekyo era ne abakitunuulira abatunuulizi b'ensonga nabagamba dda wano okuzimba ensiiyo nti bw'otunuulira poliisi kuba mbaddewo emyaka egiwera bw'otunuulira olwaleero baani abawa ebiragiro baani abalagira sisobola kukyawula nti ogumu mukono guli mu state omukono ogumu guli mu state abawe ebiragiro ebirwa mu poliisi ejjukira we natandikidde nagambye nti ensibuko y'amateeka ekimu ku byo yakuumira bali mu buyinza butavaamu naye wano we twogerera mu poliisi kino nzize nkyogera lunyi mulimu abantu nga bo mu poliisi beeraba nga be ba state kubanga ennyingira yaabwe mu poliisi era yeeyo bayingidde nga bayingirira ku layini eyo nze ndabye zikadeeti nga ziyingira okuva ndowooza mu 2 oba 3 kuba kadeeti ya 2 nagirabanga efuluma ezo n'okuva 2 nga ndi mu poliisi nga nkola ne poliisi nga ndaba buli kimu ekigenda poliisi nayo yajjamu abantu kati kitatta muyita kitatta erinnya linsobera kanso kiwanuka waatiiridde nnyo nti abapoliisi bakozesa amaanyi amayitirivu yes balina okugakozesa kubanga omukono ogumu guli mu state nti balinga nabo abalowooza Honorable Ssimbwa olinga agamba nti mubigumire bya mirundi ebiri sigambye kubigumira bw'ogenda mu lutalo muyina okusala amagezi agavuunuka ekizibu ekikola ki ekiriwo kati ng'abannamateeka ba kanso kiwanuka balina okusala amagezi ag'amateeka naye nga neekali akodyo kagambye nti bakeerabira ak'okubeera ku nnyimbe maliriza n'ekino kyobadde ombuuza ekyenkiiko z'abamemba ba palamenti kituufu okunyigirizibwa kuno kwakolebwa nzirayo mukulu kaddu n'abatulaba nti n'emwenaremu tebalowooza nti etteeka lino lyakolebwa opposition yokka nelyakolebwa n'emwenaremu bw'obanga omutwe gwo gwetegere obanga munene gutandika okubuuza ebibuuzo etteeka lijja kukwata kati bwe tumala okukuza olunaku olw'abakyala ku national level mu nsengeka ya gavumenti mu mikolo gya gavumenti olunaku mu maddaala luba luwedde subsequent functions zigenda okutegekebwa nazo jja zisanga zigende public meetings kuba olunaku olunene olw'eggwanga ne public holiday ewedde ate bagamba mu ntambuza y'emirimu gya gavumenti tebakukkiriza kutegeka lunaku lulala Honorable Ssimbwa mu ggwanga lyonna. Honorable Ssimbwa nali ndaba speaker nga ensonga eyo ababaka lwe babayolera wali ku parliament babalabyeko abakyala bali mu Gomesi n'agamba nti na buli district twasiweerezaayo ssente okutegeka emikolo bukadde busatu n'abuuza nti poliisi mubagaana okutegeka enkuŋŋaana zino ssente ezo zigenda kukola ki nga twazibawa kukola mikolo egyo egy'abakyala kati bw'ogaa nti luli olw'eggwanga luba lwaggwa zino tezibanga ezitakyaliwo olwo ssente zonna kati kanjogere ng'eyaliko ku RDC kati eri kanveeyo bwe tudda ku mikolo gy'eggwanga wansi obuyinza bwonna national function buli mu senior public servant who is the RDC ya representing government kuba giri emikolo gya government gya ggwanga ya representing government one kati ate bw'oyita mu layini eyo
nze nga RDC nze nina okukyalinga organizing committee ey'olunaku olwoleeta mu district kati oluleeta gwe baagala Joyce baagala olina kujja waani wa RDC bw'oba oyogerera mu national function olina kujja wa RDC atuule mu ntebe mukkiriziganye olunaku mukkiriziganye ekifo mukkiriziganye omugenyi omukulu ngate ye mugenyi omukulu kati ebyo nobiraba kati bw'ovaayo nogaa nti nze kaŋŋende sijja kgenda wa RDC ŋŋende nkola ebyange nga poliisi ejja kati so ebiriwo byonna kano katuubagiro nti twajja ne tukagwamu ekirina okukolebwa kiri kimu bwe tuba nga bakugenda mu nteekateeka ensonyiwamu katono mpozi omulabi ayinza okwebuuza abakyala abo be mbadde njogerako baali bemulugunya enkuŋŋaana ze bategeka zonna nga poliisi ebakubirayo tiya gaasi ebakwate baali wa sipiika nga bamunnyonnyola ensonga zaabwe maliriza ne kano kokka nti kye tuba tukola kiri kimu nga bwe tukola political agitation ne activism fe abamu then abalina obuyinza nga naffe buli bwe twalina kye tuba tukola olwaleero tuddeyo tutereeze poma n'amateeka amalala gonna okuviira ddala mu penal code. We mulabye sipiika abadde abajja ku poliisi era babadde bayingira parliament.